Kano ke katundu kaffe ak'obadde okimanyi mu malindirire. Nga bw'olaba mu Buganda bwe tubuyita obwa kabaka ne Rwenzururu obwa kabaka buyitibwa Obusinga. Mu nsozi z'e Rwenzururu gy'osanga Obusinga bw'e Rwenzururu mu maserengeta ga Uganda ku nsalo ezawula Uganda ne Congo. Obusinga buno bukolebwa disitulikiti 3 okuli Bundibujo, Kasese ne Ntoroko. Ebika ebikola Obusinga bw'e Rwenzururu biri bibiri byokka okuli abakonjo n'abamba nga n'olulimi olusinga okwogerwayo Lukonzo n'Oluzongo nga weewaawo waliyo n'ennimi endala. Obusinga buno bwajja butya? Ng'ekyasa kyabiri kitandika eyo mu myaka gya 1900 amawanga gana abiri okuli abakonjo n'abamba gayingizibwa mu bukama bw'ettoolo nga kano kaali kabonero ka kusiima akakolebwa abafuzi b'amatwale kubanga ttoolo yali ekkiriza okukolagana nabo. Wabula bo balirwana ba ttoolo abanyolo baagaanira ddala okukolagana n'abazungu mu keediimo ke baayita Nyangire, naye nga kino tekyalemesa bazungu kwongezaayo nkolagana yaabwe n'ettoolo. Wano abazungu baasalawo okwongera enkolagana yaabwe n'ettoolo kubanga yali ebaanirizza era abakonjo n'abamba baasalawo okubeera wansi wa ttoolo, kyokka oluvannyuma baasaba gavumenti enkuumi okubawa disitulikiti eyaabwe mu 1905 ey'enjawulo ku ttoolo. Mu luvannyuma mu 1962 baalemerako ne basabira ddala okwekutula ku ttoolo nga bagamba nti bo si kitundu kyabwe. Bwe kityo ng'ebula emyezi 3 gyokka Uganda efune obwetwaze mu 1962 ng'ennaku z'omwezi 3 Obusinga bw'e Rwenzururu bwatondebwawo nga bwasooka kufugibwa Isaaya Mukirania eyali kitaawe w'Omusinga aliko kati Charles Wisley Mumbere. Ku KTV amalindirire Samali Kisaache.